Okunywayo ekikopo kya nnana buli lunaku oba buli luvannyuma lwa wiiki kisobola okubaako gye kikola obulamu bwo. Kisobola okuyambako gwe okufuna obulamu obulungi obutaliimu ndwadde. Teekako n'okupreventinga ezo endwadde ezandiyagadde okuba nga zijja ne zeefunira omubiri gwo. Bw'obanga onyweddeko ekikopo kya nnana, ebintu ebisinga oba ebirwadde ebisinga ogenda kubanga obyegobyeko. Nnana ono tumulaba nnyo mu nnyumba z'abakama baffe, tumulaba nnyo naye abasinga mubuusa amaaso olw'ensonga temumanyi kikyakola, temumanyi magiki ki ali mu nnana. Amanya yenze Sheila Adita, eno ye YouTube channel yaffe. Atanaba kuba nga subscribingako jangu otwegatteko onyige notification bell eyo. Bw'oba omaze okunyiga ekigambo subscribe teweerabira notification bell ginyigeeko. Bajja kuba bakuwa message buli bwe tuteekayo video empya. Video ze tuteekawo we ziba zikunyumira teweerabira kumpayo like, ate era teweerabira commentinga yadde okusharinga link mu bantu abalala bajja kubanga nabo beetaaga videos zino. Baganda bange mu abakola e Bulaaya naddala aba maid, ffe tulina embeera nti tulya emmere emu buli lunaku, twebaka bubi, tunywa bubi, tetufuna na budde bukola exercise okwekamulamu entuuyo, okwekamulamu ebikyafu ebiri mu mubiri gwaffe. So bwe tuba tukozesezza home remedies zino, ebintu ebiri ewaka nga nnana, nga hibiscus, nga beetroot, nga emiyembe, ovacado, nga biringanya, nga tukozesezza ku mapaapaali, oba ne tukozesaayo ku lemon, oba ne tukozesaayo ku menvu n'ebintu ebirala ebya green ebiriwo, ebyokulya ebiriwo ebiri nakyo, tusobola okuba nga tutereeza obulamu bwaffe. Endwadde ze tutaagala ne tuba nga tuzigoba oba ne tuziteekako stop zireme kuba nga ziyingirira obulamu bwaffe. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku nnana. Mwenna nnana mumumanyi, bwe bukoola bwe bateeka ku caayi, buwunya bulungi ng'obutadde ku caayi, naye ng'oggyeko okuba nti buwunya bulungi buyina emigaso. Kyova olaba njagala twogere ku gino emigaso, naawe wettanire nnyo okulaba nti at least weekolerayo nnana. Okumwekolera kyangu nnyo, okumwefumbira kyangu nnyo, teyeetaaga magic, teyeetaaga budde buwanvu, dakiika nga 3. Ne wooba totokosezza kasita ofuna amazzi agookya n'ogateeka mu kikopo, n'okwata ebikoola ebyo n'obyozaako obukyafu oba ze tuyita germs, n'oteeka mu kikopo kyo, n'oteekamu amazzi agookya n'obikkako, n'obireka mpaka amazzi ago gonna we gafuuka green. Kati nno oyo gwe bayita nnanatti. Ekyo ekivaamu kye bayita nnanatti. Nnanatti oyo w'oba omunywedde agenda kukuyambako, era katwogere ku migaso gya nnanatti nga tetunnagenda wala. Omugaso ogusooka ogwa nnanatti, agenda kuyambako ku nkuba y'omutima, omutima ogubadde ku speed ennyo nga gukubira wala. Mulimu abantu abalina obuzibu bw'omutima okuba nga gudduka nnyo ne guba nga gukubira kumukumu, wabula w'onywa nnanatti oyo agenda kuyamba omutima gwo gubeere nga gukubira ku normal range, gubeere nga tegukuba nnyo nnyo. Gugenda kukuba nga omutima bwe guyina okukuba pu ne gusirikamu ne guddamu, ne gusirikamu ne guddamu, wabula si tutututu. Omutima okukuba ennyo kisobola n'okuviirako okufuna ebirwadde by'oteeyagalidde. W'onywayo ekikopo kya nnanatti kijja kukuyambako okwoza buli kikyafu kyonna ekiri mu mubiri gwo. Gugenda kuyambako okwozaamu obukyafu mu mubiri gwo, era ng'obukyafu obwo bunaabeera mu mubiri gwo ogenda kubufuka, omuli infections, bacterias ne viruses zonna ezibeera mu mubiri gwaffe. Nnana agenda kuba nga akuyambako okubwozaamu ate obuwuka obwo obeere nga obufuka. Bw'oba onyweddeyo ekikopo kya nnana kino kimu, nnana agenda kuyambako okwoza mu lubuto, mwe abalina olubuto olukyafu, abalina ulcers, abalina olubuto oluzimba. Gwe kyoba okola olubuto we luba luzimbye, oba olidde emmere gy'otayagala, emmere enyiiza olubuto lwo, emmere enkyafu oba emmere erimu ekikyafu kyonna, olubuto ne luzimba. W'onywayo ekikopo kya nnana kigenda kuyambako okubanga kikuba muli munda mu lubuto, omukka ogwo obeere nga oguyisa nga gufuluma. Nnana ono w'oba omunyweddeko asobola okuyamba okutereeza
akawoowo k'olubuto lwo. Ffenna tumanyi abantu abasinga nti omukka ogutuvaamu emabega we gufuluma we guti abamu balina omukka omuvundu ennyo. Kiba kitegeeza nti ekiri munda awo si kirungi. W'oba onyweddeyo nnana omukka ogukuvaamu gugenda bbanga teguwunya. Gugenda bbanga teguwunya. Nnana ono mulungi nnyo mu kusumulula pores, obutuli bw'oku mubiri. Bw'oba omunywedde agenda kuyambako okubomola obutuli buno bwonna so that obutuli obwo busobola okuyisa omukka, okuyingiza n'okufulumya omukka, okuyingiza n'okufulumya obukyafu obuba buyingidde mu skin yo. Nnana ono akola skin ng'ebintu ebirala byonna, nti okwatayo nnana obukoola bwo n'obuyenga bulungi nnyo n'obeera nga oyisa ku lususu lwo. Agenda kuyambako okuleetera olususu okubeera smooth. Teekako okuggyako acnes ezo eziba zeteekako n'embalabe. Nnana ono mwettanire nnyo, kintu kirungi nnyo eri mmwe abatawanyizibwa periods oba abazimiisinga oba abalwala cramps. Ng'oli kumpi mu genda mu nsonga zo z'ekikyala, gwe oba owulira nga cramps zikuluma, tabulayo ekikopo kya nnana obeere ng'onywa. Mmwe abalina ebizibu bya family planning nga zibaganya okugenda mu periods, family planning zibatawaanya bw'ogenda mu periods olwamu, wettanire nnyo nnana munyweko, ojja kulabawo enkyukakyuka. Amannya nsigadde yenze Sheila Adita. Atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, jangu otwegatteko tuteekayo waaka mulungi. Mbagala nnyo.